Kaakati maama ono agaanye mutabani we okuwasa, yamugaana okukwana. Maama takkiriza yadde n'omuwala n'omu eyeesesereza ku mutabani we, takkiriza. Maama agamba nti at least ko omutabani we okufuna omukazi omulala n'amuwasa, maama at least ko ye kennyini agenda kufumbirwa mutabani we. Eyakeera enkya n'amuzaala. Maama agamba nti abo abawalawala wabava eri simala bajje beesinisiriza ebinnyo ku mutabani we, gwakuzizza ng'omwana ow'ekikazi, tagenda kukkiriza muwala yenna kumenya mutima gwa mutabani we. Agamba ye kennyini nga maama yayagala okufumbirwa mutabani we, amuwonye emizingiriti gino egy'e Kampala. Kaakati omutabani yakyazizaayo akawala mu nnyumba nga maama atambuddemu. Maama olukomyewo n'abasanga mu nnyumba nga bali mu kukyekola. Maama akubye akawala kata akatte. Agamba mutabani we yagala tisikaamu ewasirize. Kaakati wuliriza. Nga sinnaba kutuusako vidiyo eno, nkusaba ogimpereka like, etambule tuwe ku buli muntu. Kaakati ku kyalo Namutumba, amawano gano gye gali, ebyewuunyisa biri mu nsi. Maama ono yazaala omwana we ow'ekikazi. Omwana ono gw'alina yekka mu bulamu. Bwe yafuna olubuto lw'omwana ono, taata w'omwana ono yamulekawo n'olubuto. Era ayise mu buli mbeera yonna, nga buli mbeera agivuunuka ng'omukazi. Ayozezza engoye ku kyalo okusobola okufuna ssente z'amata. Akimya amazzi, byonna abikoze. Apakasizza okusobola okufuna ssente za pampa, byonna abikoze. Omwana we yatuuka ekiseera n'amuzaala. Era n'ayongera okugenda maaso ng'apakasa. Asobole okusomesa omwana ono. Mutabani we yasoma primary, Mukama n'amuyamba n'agenda mu secondary, mpaka we yamaliza secondary, omutabani n'amaliriza okusoma secondary. N'atandika omutabani okubanga afuna obulimulimu bw'akola ng'omutabani. Wabula maama ono yateeka omutabani ono amateeka, yamuteekako obukwakulizo buyitirivu. Omutabani takkirizibwa kukwana, takkirizibwa kwegatta ku mukazi yenna, takkirizibwa kubeera na mukwano gwe nga muwala, takkirizibwa yadde n'okusemberera oba omuwala yenna okumusemberera. Era maama amutaddeko obukuumi bw'ekika ekya waggulu, era yamugaana n'okupangisa. Bino abaana bye mukula n'ogamba ate munaye nze nkuze, njagala atisiko nange ntandika okwetegeerera, maama njagala nveeko kwewana ewaka ntandika okubeera ewange. Maama yabigaana n'agamba omutabani olina kubeera wange. Basula mu nnyumba aba. Ne maama yagaana okuddamu okufuna omusajja omulala. N'agamba ku taatawo bye yantuusaako, yandekera olubuto, nkukuzizza bw'omu, nkuweeredde, nkulabiridde. Kaakati sigenda nange kufuna musajja mulala, wabula naawe mutabani wange togenda kuwasa. Omutabani atandika okukula nga bw'omanyi abaana ab'obulenzi. Aweza emyaka 2 atandika okufuna puberty stage, mugimanyi eyo, adolescence. Adolescence mugimanyi erina engeri gyebanjamu mu bavubuka. Kino oli muwala, kino oli mulenzi. Omutabani atandika okulabayoko ku buwalawala bw'ayagala okuba nti akwanakwana mpola mpola. Jjukira akima ne ku mazzi, bw'agendayo ku luzzi abaako n'obuwala bw'atiizinga ne banyumya. Omwana bw'akwata akadomola agende ku luzzi, bw'amala eddakiika eziwera 10 nga maama amugoberera. Maama bw'amusanga omutabani ali kunyumya ku luzzi n'obwana, amukola ki? Amugaana. N'amugamba yitawo wanene ewaka, okola ki eyo? Saakugaana abawala, saakugaana abawala. Omwana n'adda eka. Omwana akuze, awezezza emyaka 22, 23, ayagala kgenda kwepangisiriza. Maama yamugamba koogeza n'okwata ekikubo n'ova mwene ennyumba, mpozi ng'onoonya nkuzaalukuke. Omwana ono takkirizibwa yadde n'okufuna omuzigo okupangisa, kubanga maama akimanyi bulungi nnyo nti mutabani we bw'akeera ku makya ne yeepangisiriza n'afuna omuzigo, agenda atandika okusomeramu obuwala. Kati gano gonna amateeka n'amaanyi maama agamuteekako, omwana ono aleme kukola ki?
aleme kukwana nakuwasa mukazi mulala. Kaakati munnange maama waliwo mukwano gwe eyazze n'amubikira n'amugamba nno tulina mukwano gwaffe ali mu kibiina. Maama alina ekibiina ky'alimu, tulina mukwano gwaffe ali mu kibiina. Mukwano gwaffe oyo yafiiriddwa maama we, naye wandibadde ojja ne tugenda mu lumbe ne tubabeererawokko n'okubayambako ku mirimu. Maama n'akola ki? N'agamba tewali buzibu, tugenda kujja. Maama ng'aleka mutabani we ewaka ng'agenda. Kati maama mu kugenda yabadde alina okumalayo ennaku eziwerera ddala ng'ali eyo ku mufu. Balina okusuza omufu, balina okukola emirimu, balina okufiisa, balina okuziika, nga y'omu kubayambako ko ku mirimu n'okota, kubanga oli memba wa kibiina kyabwe yafiiriddwa. Kati maama bw'agenda n'agamba omutabani agenda amalayo ennaku mmeka? Ennaku 3. Omutabani ndowooza n'alabawo wano opportunity ey'okukyaza y'akawala kamu ewaka. Nga bw'omanyi nti maama abadde amuteekako amateeka, naye ng'omuvubuka abadde alina engeri gy'akikolamu mu magezi. Kamala okunywamu. Kaakati abavubuka mubamanyi, omuzadde asobola okuteekako amateeka naye nga bw'omanyi nti oba mujagujagu oba kono obuwala ebbali bw'ogiraagira bw'oti. Kaakati maama oluvaawo n'agenda ng'omutabani akubira aka girlfriend ng'akagamba ndinzeko ewaka. Maama yagenze ku mufu, yagenze kubeera ku mufu eyo, agenda kumalayo ennaku 3. Bw'oba osobola jangu ondabeko kene waka taliiwo, ojja na kusula. Ng'akawala keesitula kajja kalabe ku mulenzi. Kati maama bw'atuuka eri ku mufu yasulayo olunaku olwasooka n'asiibayo n'olunaku olwokubiri. Kati kola olunnyininyini olunaku olwokubiri ate lwakomawo, kyokka mutabani we yakyazizza. Oba okitegeera, mutabani we yakyazizza, ayinayo ennyamoga, ayinayo ensolo gye yaleese. Omutabani ali eno ali mu kwejova naye yagala. Maama agamba ndowooza emirimu lwa tugimaze mangu naye kamale okuddayo kowa, kamale okuddayo keene ewaka. Maama ng'ate asooka akomawo kewaka. Oba ndowooza maama yabadde ku mufu ono ng'era yeeraliikirira mutabani we ng'agamba nnyinza okuba ndi awo omwana ono n'afuna engeri gy'akola ki, n'afuna engeri gy'afunamu obuwalawala. Omanyi buno obuwalawala bwagala nnyo okwesiba ku baana b'abantu. Munaye nga maama atambula mpola mpola ate ndigga agenda afuna ow'akagaali awo eyamuvuzeeko nga maama amuleeta waka. Maama agenda okutuuka ewaka nga mutabani we ali mu nnyumba alinamu omugenyi atabadde muyite. Ng'omutabani yakyazizza omwana ow'obuwala ali mu kweyagala, ali mu kwejovaana. Maama agenda okubikula bw'atugula ennyumba abuuza gwe gwani. Teyabuuziza na mutabani we oba kati gwe mutabani wa obuwonaani. Yabuuziza ono omuwala gwe gwani, who are you? Omwana wange omwagaza ki? Okola ki wano? Omwana n'amugamba nti mbadde nzize kulaba boyfriend wange. Maama n'amugamba boyfriend wo? Boyfriend wo kika ki? Ono ani yagamba nti boyfriend wo? Ono omwana wange, omwana wange takkirizibwa kuba na muwala, takkirizibwa kukwana, takkirizibwa kunyumya n'abakazi, takkirizibwa kuba na mukwano gw'omukazi. Ono omwana wange. Kati gotandika okuŋŋamba mbu boyfriend odda munagani wuyo. Bambi kano akaana akoobolako kabadde kalowooza. Nazaala ayinza obutakateekako mbeera. Kumbe Nazaala be yasooka okukoowa n'okwetamwa be baana ab'obuwala. Maama nga takola lutalo ku mizigo. Maama ng'alyoka akola olutalo, ng'alyoka akwata kano akawala wuuyo akakubya akasisasisa enviiri. Akagamba tambula ove wano, omwana wange simwagala kubyanamu ebiwala, mugende muzungira eri, mwagala omusiiga ebirwadde. Mutabani ng'agamba maama, nze ndi muntu mukulu, lwaki onnemesa okuba n'essanyu ŋŋanza omwana? Kyogamba nze ngenda kuba nga ntambulira ku gundizo bw'otyo ku ntolizo gwe wali omuvubuka nga wabeeranga ne bataata, nga wabeeranga ne ba boyfriend, lwaki nze oŋŋaana okubeerako ne ba girlfriend?
Lwaki omwana ng'akalira mu maama we, maama ng'amugamba gwe ssebo tommanyiira, omanyi gye nkujje, nkukuzizza nganze omukazi omunaku, ate eddakiika emu otandika okufuna bino ebiwuno obuwalawala obunaleeta agalwadde. Maama ng'alyoka agamba kano akaana ak'obuwala, omwana wange tagenda kukkirizibwa kuwasa muwala yenna. Omwana wange bwe kiba kisoboka agenda kuwasa nze nnyina. Nze maama we nze gw'agenda okuwasa. Era takkirizibwa yadde n'omuwala n'omu okumweseserezaako. Era gwe kawala gwe tambula ogere tambula ove wano. Badayiba bonna ababadde bakuŋŋaanye ne bawulira ebigambo ebyadde bifubutuka mu maama ono ne bagamba, bannange ate kino kiki? Ono maama nnabaki? Mutabani we agenda atisiko kufumbirwa ggwe? Agenda kufumbirwa ggwe? Abanayiba abamu ne bamugamba, kituufu omwana kyakoze kibi okuleeta omuwala mu nnyumba yo, naye togamba mwana nti ate agenda kuwasaamu ggwe. Oli maama we, omwana tayinza kuwasa maama we. Maama yabagambe temunnyumiza. Nze omwana wange agenda kuba atisiko nze nja kuba mukyala we, naye nga tawasizza mukazi yenna. Gano mawano gennyini kubanga n'okukyogera nakyo kiba kibi. Omwana yagambe maama we, maama wabula amazima go gali nti ogenda kunzaala okukabuzaala okusi, naye ebintu by'oŋŋamba okukola nnyinza obutabisobola. Otandika otya okugamba nti nze mwana ngenda kwatekwa kuganza ggwe maama wange? Golaba ekyo kisoboka? Tekisoboka. Abantu bonna abaddewo ne beewoonya. Maama atandika atya okwagala ate okuganza mutabani we? Oyinza n'okwesanga nga maama ono yayagala dda n'okukozesa mutabani we, ndowooza nga mutabani we yagaana, obanga ndowooza alinze waazi. Kati kyembuuza, maama ono tayagala bazzukulu? Maama ono kikyafa? Kiki ennyo ekyo ekimulemesezza mutabani we okuwasa? Si gamba nti okugaana mutabani we okuwasa agaggawaliddemu, nti oluusi yamuwongayo amagini ne bamugamba nti awo omwana wo tajja kuwasa. Naye abakazi balina bannange, abantu abamu balina ebintu ebimu bye bakola mu butuufu ng'owulira ng'ebitasoboka naye ng'ate bituufu, nga bituufu emirundi 100. Kati ono maama amawono ge yakoze ebintu ebiwuunyisa gye biri ku nsi ya Katonda eno. Nze nkugambye wano mu Uganda buli kimu kikola ki? Buli kimu kisoboka. Gwe ekintu ky'olaba ng'ekitasoboka ate ku bantu abalala kya bulijjo. Kya bulijjo, it's just a mere thing, just. Maama n'akera ku makya ne yeeyambulira mutabani we. Ozannya n'okuzannya. Mukama Katonda atusaasire, naye enkomerere ejja eyinza n'okuba nga yatuuka dda nga tetumanyi. Ebiseera ebisinga abaana abatera okukola omukwano ne bamaama baabwe baba balina ebintu bye bakkiririzaamu n'ebintu bye basinza. Kati ng'ebintu bino tebibakkiriza kukola ki? Tebibakkiriza kwegatta n'abantu balala, balina kubeera maama na mwana. Era nga buli we bakola ekikolwa ne babeera basanyufu nga ssente ziyiika. Nga ssente zikola ki? Nga ssente ziyiika. Kakati ndowooza ye maama ono oba alina ebintu bye yakola, oba nzikiriza ye ng'omuntu, oba ki, ne bw'atyo bw'ayisa mutabani we. So n'olwekyo omutabani tamanyi ki kyakkola, byamusobedde waka ne mu kibira. Maama we amwagala naye ate maama ebintu byamwagaliza ye tabitegeera. Bw'agezaako n'ogamba nti yewagule ku maama we, maama we ayinza okumuluuzinga. Maama n'amuzaalokoka. Mu butuufu ye ng'omwana akole ki? Bimusobedde ewaka ne mu kibira. Ewaka ne mu kibira bimusobedde. Kubanga yeyagala kubeera na bulamu bwe buli nnomo ng'omuvubuka. Afunewoko ku mukyala, azaale ku baana, atambuze obulamu, ne maama bamuyite ku jjajja. Naye maama byonna tabiraba, tayagala na kumanya. So n'olwekyo byebyo ebiri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda, ye YouTube channel kwoli, yo #1 news bulletin. Subscribing nga tusooka okuba ntitambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo mwena mwena.
omukama katonda abankuumire abankolere obulungi obutagambika. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Stay blessed. Peace and love. Yeah, yeah.